abali ku Sakata vibes bamita Dj.Senior'B Darumikizari manyiga mgongo yali ku kamera talina tabu akuletera ebintu nga biri live loud and clear ensonga tuba tuzikuwa mu bujjuvu bwazo. Of course twabasubiza no ku Sakata vibes tujja baleeteranga abantu kusinzira mu biti ebyenjawulo information obubaka n'engeri ebintu gye bitambulamu mube nga mumanyisibwa. Oyinza okuba nga oliyo nakyo weebuuza nga tomanyi ngeri gye kitambulamu ngeri gye kikolebwamu abasajja tubaleeta ne bakunnyonnyola ebintu ebitambula. Tugenda tunuulira obulamu politics katono nnyo asaako ne industry yaffe gye tulimu abantu bano babikwasaganya batya. Of course wano wetuli tuli ku ssomero erimu ku masomero agamanyi ennyo mu Ntebe Town. Gye nasomera. Gye wasomera mu Ntebe Town? Wano ku parents. Obi Ntebe parents. Kwali mwaka kyogo? Ku marukumu ndakyenda paka kyenda mwena. Wasoma na baani wano? Abaana bangi. Bonna bali mu politics nga gwe? Well, abamba bali mu politics. Twajoininga nabo politics. Ne Makerere nali ne Makerere amutwali nabo mu politics wa UID. Okay. Of course twali bangi. Waliwo Jimugu Kenneth Kabiri kati mulamuzi. Waliwo bali bakabwa wani kati bakansala. Waliwo chairman Kasule David Waswa yaliko chairman wa division A kati yali Bulaya yo Canada. Waliwo Dongo Beka yali kansala twasoma ne Makerere atina yali student wa wano kati HM somere yo MPG. Twali bangi. Tuli bangi. Okay. Tusanze okulaba ku Sakata vibes tuli ne Michael Kakembo mbwate kamwa. Salongo. Ndi Salongo bagamba kyekiribo kisembayo. Ndi wakabina kikolerera ekyo. Sika akalulu ekyo. Kikolerera bukolerezi. Manyi ga mugongo. Tulina manyi ga mugongo. Badde bamanyi ga mugongo nabo balina kuba Salongo. Bano batukopa. Galina kuba gafa. Mbwate kamwa yani. Mpulira erinnya ery'olugero. Mbwate kamwa linnya lina hidden meaning amakulu mangi gali mu linnya mbwate kamwa. Ne mbwate kamwa eyonsa buyonsa. Eba nkodo. Abaana bayo teba nkodo. Eba n'amata nenga eyonsa bubizzi eyonsa bwana bwayo nenga amateba nago nebezale byana 10 ebiyonsa nebikuta neteyonsa bubizzi ina kuyonsa bana bayo so yoyo mbwate kamwa alubiri okuwereza abantu naye abaana bange bo bayonka abatali bange sibayonsa sagala kwerimba nange nyonsa bana bange nzijukira mwaka 2007 wali musajja nga muntu wako kyalo ojjawo ekirozo kya politics? Politics namutandikira no ku Ntebe parents. Yes. Nilo somero lyange by the way. Abona bola abana botu. Nasomera wano. Kati somero nga boliraba. Nina contribution nene ku somero lino. Natandika obukulembeze wano nga ndi HM. Yes. Ku Ntebe parents. Okay. Bwenva wano mu 94. Yes. Nengenda ku Ntebe SS. Yes. Nenjoininga senior 5 and senior 6. Nakola bulungi by the way. Nze mwani yasobola ku Ntebe parents ofuna first grade. Olimba. Oh yes. Nemba no ku Ntebe parents nengenda ku Ntebe SS wali nensoma HSC senior 5 and senior 6. Yes. Nze nali boss wa club ya geography. Olimba. Yes sebo ku Ntebe SS awo. Era nze nasooka okuyita ku Ntebe SS nengende Makerere ku government. Makerere nagenda government sasa sulirwa. Government yansasulire Makerere bakuba mutwe gwange. Olale bwe tawejubisizamu. Sejubisiza. Bakimanyi n'abaana bakimanyi. Ngenda ku university. Nenyingira ebibiina bingi ebyobukulembeze baganda nkoba za mbogo na mulimu nnyo nze nali Salongo nkoba za mbogo kyokubala lyamperekera neno nembeera Salongo ebwe ate bwova ku ekyo Makerere UID Uganda Young Democrats nali mugizo UID Makerere University ate Makerere University ekibiina kye bayita Mweposa Makerere University Entebbe Parent Student Association nze nakitandika abaana bana bali mu university abalulu okujja Makerere University banja bavudde Entebbe ne bayingira Makerere abavudde Entebbe bayitirivu kubanga senga bali batono sandikoze kibiina ekibiina okikola ne banno kati ntuke Makerere negomba ndaba abaana abavudde na miryango balina ekibiina kyabwe abavudde buddo simanyi babita budonian nabo balina ekyabwe nengamba nayenzo wa parents lwaki bantu batuzaalawo nange nentandika ekyange Makerere University Entebbe parents nikibeera Makerere kati gyekiri mu Entebbe parents ziri erimu kusomera erimanyiddwa nga ery'abaana abasingamu effujjo ekyo ku mulembe gw'amacyalinga kitya si fujjo nze Entebbe parents njiwa ekitiibwa kubanga nga omanyi abantu baffe essomero lyaffe ly'abaana b'abanaku abaana abaggetto abalala abaana abatasomye nnyo batali cream otegedde nti bano abaana banfunye bunaku P7 5 babatwala mu masomero buddo bikiisimaaka n'ebirala kakati ffe ne batulekera reject
essomero erikyusa omwana ne limujja mu reject n'afuna first grade n'agenda e Makerere ku government n'akomawo n'ayimira mu maaso go oyinza odiyita nti buli abaana nsuubira nti bw'oba obala quality omwana asomedde smack nga yagenda na 4 n'obutaano nange yajja no ku parents n'abiri nange nefuna first grade n'obuna n'afuna first grade ani gwe ow'ekirabo bw'oba ow'ekirabo eyatwala obuna oba yatwala owabiri ani atransforminga ku bonna asinga parents yebeesinga buddo parents esinga smack etwala cream etwala babuna etwala babutaano ndebe parents etwala basatu babiri mu mukaaga babiri ne bafuna first grade okiwulidde kugambye Makerere nagenda ku government saliyo ku private banona wakanti musajja go wasazizza obuntu kyabeko banze nakola nzoza ne making skimu nze nagikolera ba examiner ani akusikiriza oyingiza politics okulidinga tata wange yali politician yali musawo mutendeke doctor yali musajja wa Democratic Party mutwakulira wakanze DP najizalibwamu nkulide musayi mu kinana ndalaba tata wange nga akaaba yakabira ki kaluluka DP ke babba ani yakabba Obote bwe batugamba ebiseera ebyo zali muto kubanga nali mu nasale nengo mwana wo nasale oba olaba taata wo n'abatata akaaba biki ngamba taata kikyanyize saabitegeera nnyo ngenda okulaba taata abula tutadde mulabako myezi nga 8 9 tugenda okulaba akomawo n'emmundu okujja otulabako ajja kirasooba kola ayingidde amagye ga Museveni muyeekera kati 89 ayingira obuyeekera awo nentandika omulaba nenziyanga mu musomo so n'aba politician manya yagala nnyo politics era kikyamuyingiza mu nsiko okutaasa akalulu ke bamubbako akalukumunera 8 Obote yabba DP so tata najjabo yanjagala nnyo nannoneeka nantwala nankweka okunona nga tanaba kunona basooka ne bajja ne bazingako ewaffe aba UPC nga bagambye nti Sekimpi agenze mu nsiko tatange emijja Sekimpi wuuli musajja batameja Sekimpi nze first born we akati bamugamba Sekimpi agenze mu nsiko bajja aba UPC n'abasirikale okusalako ewaffe batukuba balwana awo ze bankubako erako nine nkovu ku mutwe kuno ndowooza ogiraba basirikale bakuba basirikale Bobote mu 8 awo katata bwagenda okuyanga nti omwana bamukubye ezomusayi yazirise biki n'agamba omwana ngenda naye naneetikka nantwala mu nsiko n'embeera eyo nga ndikaana kato naye nga bo balaba bakola ebyabwe balwana bagenda okulekinga okulaba ebyabayeekera Bobote bakuba emundu zaabwe nga ndikaana kato so nenkulira mu nsiko mu struggle butumala okuwamba mu 86 n'embeerayo 87 tatange nagamba ddayo osome ne banjira bali bagakuntwala kadogo mbalala kadogo training school eyo si amajeri yali lyamagye balitandika nga twakamala okuwambawo mu 86 bagamba bukadogo bwa Museveni buno bwali businga obungi butasomye bakutwale busome ne bakola kadogo bagitanga mbalala kadogo training school tata nagamba omwana ntajja gende okundeeta Entebbe ewa maama wange yali abeera ebiseera ebyo na mama wange yakola nko airport ne bantwala ekiwafu primary school era wasomera mu magye nenso kiwafu primary school siri amagye yali aba civilian it's a community school kiwafu primary school nakati yes since amiz ne kiwafu primary school kiwafu webale nnyo kale nensomera ekiwafu awo 88 89 nentwa P7 nati kasajja kagezi nafuna first grade ne ya 11 teyali ya bei nefuna ka first grade kange ka 11 twali babiri abafuna first grade yalinze ne Jimugu Kenneth Kabiri kati mulamuzi oba ye kifuma Jesu ekira kooti awo twali babiri nafuna 11 ye nafuna 12 ne twebwana ebwe nava wonze nezija ku parents ne chapa wano senior 1 senior 2 senior 3 senior 4 ne mbasabula ngenda ku senior 5 6 ku ntebe SS wenfutuka ku ntebe SS awo nengende Makerere kutebe ofuzi nga bigenda binkuliramu olwo ne taata wange abinjagazisa yankalinga ne mama wange waka mama wange erwa NRM nnyo mama wange erwa NRM nnyo kugamba ye taata wange ayingira NRM naba NRM nnyo ne byampa history wa DP ne mugamba daddy ku kibiina ky'abajjajaze genzize wanga nawe gye wava okuyingira mu NRM ne mama wange ye mama ne mulekayo mu NRM ne taata ne mulekayo mu NRM nze ne niwagula ne nkuba byabufuzi bya Democratic Party mzee wali okutali musango mzee wange ali Sekimpi ali happy ngoyiriba ne politics ali happy banga yagamba ffe tukuze baana baffe taata wange batamba ne nadduli omulabo oyo bwe bayingira mu nsiko ne nadduli ampita mutabani we
era omufana era bambagamba nfaanamu Nadduli simanyi oba lyali lyasajja lyitubanga lyayite wataata naye nga Nadduli yali omukuza waffe segedde Luweero nze nzaalibwa katika mu obulenzi era Nadduli amaka ge gali ffe ba neighbor ewo obulenzi ye waffe gye nzaalibwa ne bwe mba nfudde gye banziika kakati ate bange n'atukwasa Nadduli atukuze ntukula era bo bakaddiye era kitugamba bavubuka temulowooza nti abasajja abakadde emyaka 8 bakya baplaningira future impossible nabo baaliwo ne balwana balina ebirooto byabwe ne babituukiriza they have lived a successful life bakaddiye kati nze emyaka gye nnina bwe ndowooza nti omusajja emyaka 8 yalina okumplaningira mba mulwadde wa mutwe ne Museveni president waffe yakigaana oza tiyandifunye baminisita ku mulembe gw'Obote yandibufunye senga yabusaba okitegedde mukisha muntu olwava mu magye olwava ku university n'agamba I have to start my future ng'omuvubuka so yalwadde ajja mu gavumenti ya UPC ne bamuwa omulimu abavubuka abatumbavu nabo omulembe guno abagala obubaasa against their future yalowooza akabaasa ke bamuwadde kajja mutwala mu future ekitali kituufu bali abasajja abaali abagezigezi bakayindo otafiire baali baana bato bamugisha muntu bamanya mu shega abavubuka abato basalawo to go and start their journey to their future era tebawuliriza muzeeyi yenna jangu nkuwa omugaati jangu nkuwa ebbata bulubandi abayagala bbata ne bulubandi era basigala mu ga UPC bwe batta mu 86 abaawonawo baliyo bamasikiini ati wanyinayo gavumenti bwekyuka abadde mu gavumenti babayisa buki kati abaliyo bamasikiini begomba bwegombi abaamanya nti the future of lies in our hands bagenda mu nsiko ne balwanira future yaabwe and they have lived a successful life ne Museveni yennyini he has lived a successful life yalina ebirooto bye abituukiriza atukola kasa emyaka 36 akyagala kutwongera sitoyinza munenya eyo interest ye ng'omuki kati kiri erifu abavubuka kyagala kigendamu ekyo yamanyi kyafuna naye yafuna omweka mu 8 gwe balonda obulonzi yafuna 0 yali mabiriizi w'omulembe guno yes so kakati nze sagala kumunenya gyonnenya ye muvubuka omutumba ava alowooza ti Museveni ku myaka 8 gy'ayina akyasobola okupulaningira gwe omuvubuka omuto ne baba akupulaningira is going to die and leave you there mbalimanyi mu gavumenti ye mulimu abavubuka bapulaninga ye na implementinga no politics waba dictator tokutakiza kibala Museveni yamumanyi Museveni yakimanya nti politics waba dictator teyawa Obote mukisa kumuli kurutinga ngo muvubuka planning future yagamba muzeeyi oyo nga bwali dictator nagenda mu nsiko n'enzimba ekyange abo sijja basobola abavuka bakakate balowooza ati president Museveni asobola planning future impossible tekisoboka Bobi ekuma bokakati bavuka baliwo tukozesa Bobi ekumine mbuyinza banga fe manyi fe tukuba ekikonde fe tugenda ku street fe tulwana bekuba mundu fe tujikuba okegera ne abantu baloko defense bona fe bavubuka bonga badda mu sente balya bakozesa fe gendo kuba batia gas gendo kuba besi jabe karakasa bamawo bakube kuba Bobi wayini gwe mulimo fugo batukozesa tuli bubwabwe totubogora fe ne tuluma boba boss ne basigalawa ekyo Museveni yakigaana nagenda mu nsiko n'atandika ekikye nakiba successful era kituusizza wano abavubuka naffe challenge tulina emyaka gyaffe ffe tumanye ensi gye twagala efaanane wakesimba mirundi emeka politically genuine politics genuine politics mu 20 nesimbawo ku bwMOP obwa Buganda region 20 nga nakave Makerere webalenya najja nesimbawo nga MOP wa youth wa Buganda yes era rozina mayanja n'atuwangulira ku popopo bwe navaayo nenzija entebe nesimbawo nga kansala w'abavubuka nempangula nempeereza emyaka 5 ne Kabuye Stephen yali meya waffe era musajja w'amaanyi yakalakata naye nembeerayo era ffe twamuzoganya ntumusuuza ekintu kubanga tukkiririza mu ffe nze sikkiririza mu muntu mala kumpulaningira future yange no it is me nze manyi kyenjagala nze manyi Uganda gyenjagala efaanane bwenaaba nze no gikolerera sisuubira nti gwe ginkolerera it is me to plan for it kivula njagala nnyo politics nti nemmere gy'olya munabyabufuzi yagikumanyira aga ojja kulya bweti emmotoka gy'onaavuga yakubuulya amafuta g'onaavuga mu mmotoka yagatekako omusolo yakulimitinga n'ebitabo by'onaasoma so politics gwe muzannyo buli munauganda gwe yandibadde abeeramu kubanga gwe guditamininga byonna amalwaliro gabeeremu eddagala oba temubeera ebyabufuzi amasomero gabe ga mulembe oba nedda enguudo zibe ennungi oba mbi oba okitegeera emisaala gibe gitya
gibe mingi oba tono oyo politics. So buli mune Uganda ategeera yandibadde yenyigira mu politics kubanga ya determining destiny ya buli mune Uganda ali mu nsi muno. Bova ino kama genda kwesimbawo 220 kubwa MP wa Entebbe. Bwa Uganda yo Buganda region. Buganda region. So si Entebbe municipality. Yali Buganda region. No ngaba 220 onajja. 220 natandika 215. Kati bwe nva mu Kalulu bwe mpangula 220 nga kansala nempereza abantu b'Entebbe 2 nga kansala. Paka 2 nempumula mu politics katono nenfuna omulimu mu Barclays Bank nenkolera Barclays Bank okuva 2 paka 210 nenva mu Barclays Bank nenzija Kayanja yampita meya nga wangudde nzije muyambeko nga assistant mayor ku council nendesign nga guli omulimu gwa Barclays Bank nenzija muyambako kuva mu 2010 paka 2015 awo nensaba kwa MP bwe nasaba nembu kuyega abantu b'Entebbe ne babumpera njagala okubebaza abantu b'Entebbe bampa obululu bungi nnyo naye waliwo of course some challenges soka twali bangi nnyo twali bakandidate 13 in fact ndowooza mu Uganda yonna Entebbe municipality had the longest ballot paper twali 14 omukyala nampangula ku 115 ate nga sikumpangula waliwo omuzannyo gwe bazanya nengulaba nenekubira endulu ku kooti omugabo w'ekitiibwa bampangula obulu 10 ne waliwo polling station eyenna kiwogo banga mbasirikale eyaliko abalonzi 708 ne wavaawo obululu 1,209 abala bavuddewo kyensaba amateeka gawa abali commission obuyinza wabawo controversy ku polling station yemu bayinza ogisazaamu ne bagatta obululu ku polisi nezigadde ne balaba ani awangula era senga bakola ekyo Ntebbe tatugenda mu by election bali balina kunnangira mu kooti kubanga nali mpangudde eyo polling station yokka banzibirako obulusuka 5 yokemu ebi assuming nti abalonzi balonda 100% banzibira obulu ebi nesenga baba tebawera nga babalonda batontono nga abalonzi nga 8 banzibira obulu 6 oba 7 so eyo kajja nenjagala bajjemu naye kavuma nagaana nangamba update ngeri Dj.Senior'B zano nobwenge exercise biki yogera ebintu bingi no sense wabo ebyobufuzi bye batukola ndoza mulabye nokumulaba wane jali busolo sabu bakigamba sematimba ndi omusajja asoma agende parliament yenyini Europe yakola ki nagenda ddayo na senior 6 what a contradiction you mulamuzi Sarogo musango yandi badali zayininga bana awayo bana Uganda apology yabaye mu nsonyiwe nasalo omusango nti sematimba yasoma era ina certificate oba equivalent ya senior 6 kubena kyekyangu okudayo no soma senior 6 ubukona kuzino stamp ne certifying anti ntufu banga twakogera na bazoteka ko stamp ndi abu certify kyekyangu kubyomba nese matimba natufula abasiru nagamba mbwe kyango kyali kudayo kusoma no so ye Uganda yafe nze nagunsalira nangamba gukusinze gendo saswe no mukyala era musasula nasoka nengano musasula nanteke ruzira nansi bayo weeks ngazizo Bannantebbe ne basonda ssente njagala okwebaza ssebo nga mpita ku mukutugo guno okwebaza bannantebbe basonda ssente okubanga banjagala miliyoni 8 n'ekitundu ne baziwa Rose tumusimu mukyala yanziba akalulu eya mega ate nanzika mu bulago nannuma nasasula miliyoni 8 n'ekitundu ne tukola endagaano balance asigaddeyo sasulenga miliyoni 2 n'ekitundu buli mwezi paka bwe zinagwayo era nsasula ne guli omwezi ogwedde nasasudde ne guno bambankwede nesimu ku machanga bamanja nsubira wiki ejja njagenda asasula okuba nti ekibuga Ntebbe kiri mu State House kiri mu airport ye ini ereta buli muntu ava mu nsi ezebonayira mu bufunze buli olugulira Uganda webale nnyo mwekojja ne mwesimbawo nga muvuganya oba nga muwakanya oba nga muopozinga government eriko Ntebbe alina buzibu ki Ntebbe alina obuzibu bungi abantu tebana bakutegeera Ntebbe n'abakulembeze tuze tufuna batono nnyo abagezezzaako okumugjayo Kabuye yagezaako okujja ekitiibwa kya Ntebbe banga yakimanya Ntebbe is very historical ye capital state ya Uganda eyasooka abazungu we baasulanga bona bagavana nga kifo bakironze bakipulaninze kyabasoma kifo kyaba elite kakati Ntebbe being historical ne batekamu State House ge makaga president Ntebbe on top of that ne bajja bagitekamu international airport
babajjako ekyo Ntebe ne bajja bagipulaninga bulungi banga yali abazungu abasoma bokka ogende bugongola enkuba y'amakubo nakiyawo nawona ku post office awonna okulaga nti abantu b'Entebbe bayivu banjawulo ku balala kakati Ntebe meya Kanja agezaako gitwala into a tourist destination center for Uganda. Ati omukulembeze anajja okulembera ekifo ekifaanaganako nga Ntebe ekiri historical kirimu State House kirimu International Airport ministry za gavumenti esinga ziri mu Ntebe ekirimu abayivu bonna mu Ntebe kati hoteli esinga obungi ziri mu Ntebe Ntebe bagitwala kati ku mukubo erigitwala into a tourist destination center in Uganda. Omukulembeze ateekwa okuba amanyi biki byagenda okukola Ntebe okumakinga those standards awo tuli era ensonga lwaki nti waliwo deficit abakulembeze bakati bategeera bulungi bakulembera nti Ntebe kifo kya bbeeyi kyanjawulo ku bifo byonna ogende bweru wa Ntebe n'oba ogenze Masaka n'obagamba nva Ntebe n'omwana ajja n'asama akutumye kalabe omusajja oyo ava Ntebe ateekwa okuba wanjawulo mu njogera mu ndya na buli kimu kubanga Ntebe kifo kya bbeeyi so kyekyatweta twesimbewo tugatte ettaffaali ku Ntebe ku birooto bye tulina ebingi by'okulakulanya ekibuga kino. Tufuna nnyo challenges ku poste ya MP erina buzibu ki buli MP avaako challenging okuba ntino takoledde kitundu Ntebe municipality Ntebe babadde balinamu obuzibu besagala ze kweteekako ndoza basunuliranga face z'abantu ne batunulira face value nga nti oyo yasobola balako ku matovu wano yana PhD negamba nti oyo yasobola ne bamuwaako n'akwatamu naye ne balaba nti tayogera mutegedde ne bajja nga batestinga bwe batyo naye obukulembeze it is a calling it's a vocation ono kiwulira nti olina okuyitibwa okwenjawulo to lead others era nga you can serve beyond self ojja kuba mukulembeze oba tokisobola then leave si buli muntu yaba mukulembeze leadership is a special charisma that special quality omuntu gyazaalibwa nayo etasangibwa mu balala esobola kisanga mu milioni 40 eza Uganda abakulembeze balamu nakakadde ndio obukulembeze otokuba ngo ina that special charisma nga Mukama yakuteekamu ebirungo ebyenjawulo ku banno n'owaayo baweereze tuyoza n'okuba ne bakutta n'okutta ku lw'abanno oyo mukulembeze abo gye bali Mukama abatonda so kati mu Ntebe bakyamisinga nze mbasampolingeko balabe quality zennina na biki byennyayana okuba kubanga ekyamazima nze ugambe buli wentambula ndeko omukululo ali ku Sakata Vibe Story labera ku subscribe nga weleza muno link eyo naye alabe amanye ebintu binengere gye bitambula tuline mbwate kamwa Mike Kakembo alubirira okujjako 221 ku Ntebe Municipality Member of Parliament tumusabire nenga mukyasaba essala oli mu people power ni wa people power yes era nze coordinator people power wa Kiso district oli serious very serious lwacha people power mukayanire bifo tetukayanira bifo tetukayanira bifo kubanga buli muntu tumwagala je on board people power manyi g'abantu nga bobwani bakigati manyi g'abantu tetujja kukayanira bifo gwe vaayo amasanyalaze go gajja kulabika buli n'omu n'ayonka kati ani yaleeta Bobi ani yaleeta Kyagulanyi ye yajja n'agamba nzize amasanyalaze ne geeraga ne gakuba 3 phase buli omu ne gamukuba kibaita people power manyi g'abantu gakulembedde omuntu wago gamutwala era no struggle tuvala Bobi agamba it's not about Kyagulanyi yes it's the people of Uganda thank you nebe mbavudde wencha another Bobi Lukamba otegedde so gwe olwadde mbogamba nti nange njagala then oteke ku minzaani bana Uganda amaanyi gabagajja kutwala gati gakwawule mu balala Bobi agenda okujja waliwo bammawo waliwo abeesige waliwo bamuntu waliwo basemogere abamusookawo balukwago banamboze basegona bamusingana ebitabo Mukama n'agamba nedda Emmanuel yerondera omuzukulu gwekwata togikaka awo Salonga ayogedde gena kuno yakwase gweyagala kati naffe tulinda nawe gajjajja nange nkwataako naye talinakola ki tokayana bwe muntu amuddiramu ne mukuba engoma Emmanuel Lubale yamanya gwerinnya ku mutwe eyiza okonda omwana omutayi yavula nekwata oyo kati ebyobufuzi yavudde gamba nti bibaako omukisa gwa Katonda anointment Mukama amafuta gakuyiwako tugenda okulembera abantu bange n'ogenda bakulembere so bwe kiri ng'oli wadde mba okwejjayo ne ku David baganda abere tata betasuubira nti mujana ab'omusika ongo yamubuuza naye baabo tyasibeebo awaliyo akatooka abwe akagenze ako ketwagala nga ndetawolaba mu birowoozo tebyalimu ti ate kali anyooma
ke kalimu ensonga so ebyobukulembeze bizibu bwe bityo bibeera buli omu abyeyagaliza ne totuuka kiba kitegeeza ovudde mu DP yo sivudde mu DP kubanga people power kisinde masanyalaze wave fabagikiririzamu bakkiriza mu maanyi g'abantu nti yuwaana ebigitambuliramu tekiri registered political party tuli ba democratic party naye ng'ate mu people power aba NRM bali free aba FDC bali free aba JEMA bali free n'abibiina ebirala so civil society bonna gwe kasawejjeyo amasanyalaze g'abantu ne gakujjako tugalaba you are ours contradiction weeriwe wano olwo janagamba ndi wa people power namugamba people power mukitegeeza nti ye maanyi g'abantu very good ndaga abantu n'amagama ganga abanoonya nagano bagula oba weeyita kyotali oba imposter people power yeeyogerera nze otambudde nange naye ng'ojaba ne mu mmotoka bayayaana okubuuza ku muntu ekyo kye bayita people power amasanyalaze nezija ku mufu ne bafukamira okwagala okumbuuzaako nga sibayise eyo bayita people power ng'abantu bakulabawo ne bweyite wa people power ng'otambula ku luguudo n'oveeno n'otuwe Kampala teryakubidde jambo teryakuwuliriza teryalinnya emmotoka nga Senior'B ava e Kampala gy'akola interview ku ggwe weyita people power oba imposter people power maanyi g'abantu abo bweni yatugamba temujjawo ne musiibe magere ne mweyambala obukofiira ne mweyita ba people power muddeyo mu constituency zammwe musitula amasanyalaze ago tugalabe bwe tunaagalaba nti bali bameka aba people power nti 10 ani asinga amasanyalaze nti mbwa teka mu Kakembo gutijjo genda naye ne bona boosiba magere wa Bobi najja ku constituency ye wammwe nga gwa maanyi ga Mungu b'abantu tebaliyo obo bali wa mulala oli bye tujjo genda ayina amasanyalaze ye true meaning of the word people power okwesiba ku muntu atalina bagoberezi ayina omwito wa people power you are be contradicting yourself oba weekubajje kubanga tojja kugamba nti otolina bantu ate oyinza okweta people power kwete Kakembo power tulabye campaigns ezibadde zisinga mabegaawo nga abasajja bateekamu nnyo ssente mulinamu akasente akamala okugula akalulu well kyenyagala okugamba otegeere bulungi kyekino struggle eno si ya Kakembo struggle eno si ya Bobi Wine kyetakisa Bobi Wine ogiteekamu ssente nedda struggle ya Museveni ng'amaze okulimba limba bannayuganda n'abambaza ekifaananyi nti struggle gye bali mu si ya Museveni y'abannayuganda bannayuganda ne bagiwuliriza nti struggle ya Museveni yali yakulwanyisa abakulembeze abeelemeza mu buyinza yavaako obuzi bwa Uganda struggle ya Museveni yali yakulwanyisa bannabyabufuzi abali tribalistic struggle ya Museveni yali yakugjawo nguzi bannayuganda bajamba ne bagamba it is our struggle now era emwogo Museveni gye yalya embizi z'abantu ze yali Nakaseke embuzi n'ente n'embizi bazirya osegedde embizi ze baali Nakaseke abantu baziwangayo wiringire ng'amaze okutegeera nti it is our struggle so eno struggle y'abannayuganda ya people power it is not ours naye Kakembo nyinza okufa enkya another mbwa ateeka mu wa people power agenda sitwa weevu y'omuntebe kubanga okidde kumanya n'okwata Bobi n'omutta kubanga Bobi Wine wali omusanzako Bobi Wine gy'awa ssente oba muyise ku kyaki n'agamba nange nneetemya akakadde era gye tuli oba muyita mukodo si mukodo eno yabagambye eno struggle yammwe he will be contradicting himself ate okwagala ogifuula eyiye ng'agigulirira mu mwagale kati Museveni yalina struggle eyiye kyova olaba agula buli omu amuwagire kubanga ya Museveni n'abaana be ne famire ye era ddyo nabagamba abange ekintu kirabika kiganye mumpe ku ssente n'azireeta abaye mutuwagire Senior'B ng'oyomba nnyo oyagala ki kwata y'ataano sirika abagula buguzi kubanga struggle kati ya Museveni tekyali y'abannayuganda struggle bwe baya abannayuganda Kakembo nnyo yali katuuti ne bandeetera ente ne bandeetera embuzi ne bandeetera ettooke nenzoleka nga pick up ejjudde ne bampa ne ssente ne bampa ezzike ne bwe twalaba babikolera Besigye kati kubanga yali yaabwe abantu baali batanza okukkiriza nti eno struggle kati si ya Besigye it is ours osogedde ne bavaayo ne bamulwanirira ensobi bakola mwegi balowooza Besigye nga bw'alina struggle kati Besigye mukozi waffe tujja muwa akalulu Besigye akeekuumire Besigye yeerangirire ffe ne tuddeka ku buleediyo ne tuwuliriza abantu bakoma kukuuma akalulu tebakakuuma bulungi ate ne victory tebagikuuma kubanga bajagamba babirekera Besigye okiwulidde yatu abagamba ebintu bikwase Kyagulanyi kulemeko ffe nedda ssebo eno struggle si ya Kyagulanyi noso temubimukwasa we just have to fight together tugguke ffenna tugambe tugenda kulonda ffenna tugende tulonde sawa ya kuuma kalulu ndiye kuuma akalulu
Marokalo nda tulali bakatude nyoka soda ko nga wokakuuma kaluluko. Kwata boda yo kuuma akalulu. Simbula pikipiki goba box yakalulu okuva wolondedde paka ku collection center. Obagambe zitu sezo nanti yete bachamyoko muko kuteka mumpa panti ate wali ngabe vude wendi bizet very good kakati kye kidako tubijano tutwala wakiso morokaza mwezi no kubaawo mmwe bananyine struggle mugobo obulubo paka wakiso timu eno kuba wakiso ngeri ku computer era ba data entrant buli kibayengeza kyekye kiri ku DR forms uchagede protecting the vote and protecting the victory bintu biri byanjawulo muli prepared enough providing us protection ku byombi bani amanyi g'abantu very good chochoga sife ogaba muri wangambi tuli protected enough ngabo n'aganda kyeyebuuza kike nakola nganze mu Uganda okuma akalu because this is our vote, that's the game. Bonabuuza muri bangagamba nti people park ati mumujejjemu kati bugisindikidde bali bebakola ensobi ku beesigi ne bagamba tukisindikidde for this tukakase seba akaluka fe tukakuona akakuuma. That was a mistake. Kubanga beesige tasobola kwetema atema Uganda yonna kuma akaluluka. Okitegedde kati gwena mugamba beesige tujoyinize struggle eno tusakakase nti aspirations zaffe nga banne Uganda ogenda zituwa. Beesige kkiriza nti ogenda kuba our servant. Singa Museveni bwe yatwegana misana nti I'm not a servant of anybody. Nze nkolera abaana bange n'abazzukulu bange. Twagala otugambe nti nzize kukolerera mmwe kolera bana Uganda si baana bange na mukazi wange n'abaana bange. Tuleke tukulwanire tukuuma akalulu kaffe. Tutumala ekyo tukume victory yaffe. Amanyi amugaso gwa opposition mu ggwanga kuwabula government nga showing out challenges openly. Singa president agamba nti kati mwenna mujje ku table mwogere ebizibu byemulubirira government ebitereze mujiwa chance. Omanyi kankubuleko kino abana Uganda bakitegeere bulungi. Omuganda agamba tesekawuka kali kakulumyeko bw'okalaba okadduka. Okiwulire? Banna Uganda be bantu abasinga okwesiga nga bakwadde trust yaabwe bakwagala ne bagikuwa trust. Era Museveni bagimuwa. He has betrayed us. All Ugandans aba betrays. Nti bamwesiga nabagamba nze sigenda kukulembera nze ni musirikale njafuka emyaka enamba lekere ba civilian bajje nagamba yegwe tata tambula. Naje nabagamba nze mdese fundamental change. This is not a mere change of God. Ndete dakiwata fundamental change kofe tata kwata ekintu. Na munyongere y'emyaka nkole constitution basebo kofe kitufu kyagambe kibali kitubonyabonya rule of law and constitutionalism. No musajja mumuwa omukisa akole constitution bamutwala paka 9 mwezi n'agikola n'agisayininga. Naga tujikoze kubanga twagala kumala wontalo naga ne munyongere y'emyaka njikuzo mwana gwenza ddono ati lwaki muonoona kobo tumwongere omusajja amale constitution ye gyakoza esooke ebukale kule emyaka gye bamwongerera ya raping a constitution. Ya raping a constitution ya Uganda yennyini gye yekoledde senga yali Kakembo nga nzezenga president nenjikola Museveni byajikola bana gambe Kakembo ndi mubi naye okuzaala omwana tekennyini n'omwerira gwado no protecting atokuse natako jitoga bajjamu obuwayiro bwe yekwasa mbaba batakamu akawayiro tukkirizibwa gikyusa agikuttemu ataddemu ebisanja kati atabijjemu ataddemu emyaka kati emyaka agijjemu buli kimu katogo kerere n'asuubiza na Uganda nti agenda kuleta $. Bwe yali ajja mu Uganda yabagamba nti esiringisa 15,000 zasanga wezo bote biseeri ezasinga obunene akapapula ke 15,000 nagamba gavumenti ya kika kyebana olupapula lwa 15,000 nammwe bana Uganda tulina mitwalo 5 nze ngenda kuleta $. Nasooka baba na Uganda sente awo yasalanga 0 najjako ne 30%. Enayaka kadde nga bakuwa kasanvu enanga kadde mbaga nga bakuwa kasanvu si lusanvu ye lusanvu okakadde ku very good obitegedde. Can you imagine oye Museveni bwamala obabba katutwogera yo sente ze alina keegi naye abutisa amatama bwati aserese tagana kukyogerako kubanga yavuma akobota akenkumyezi nagamba this is a poor economy, this is a silly economy. Eno silly economy nammwe twagala kati $1 sente 10 nga lupawulo osinga obunene lwa Uganda endulungu bana Uganda awamani Museveni lwe yasooka okujja eruweero naliyoze katono nfe omuntu yayiika eruweero ngate nze ndi mu security ebiseere ebyo abantu banjikako kunsafoketinga n'omukane gumbulaga sina wenzisiza yugira ndi katondi kampi ne bansitwa bati waggulu mu bbanga nfune ku mpewo ng'ensi yayana kulaba Museveni yajje waffe ekasana abantu baafa mu kisaawe ekasana lwa mukwano bamuwa trust. Kati omusajja zaabalimbalimba nga abafuulinga abajja ku saa zino wajja n'akulimbalimba mbu mujje tuteese
nkozayo ku lugero sekawukaleka kulumyeko. We have given him enough time, ample time for him to change. Takyaswala kati ate akaddiye takyalina nsonyi ku matuge, talinaako kiyitibwa nsonyi. Fano mu Buganda omuntu bwomera envi zino zennina ezange oziwa ekitiibwa. Mu Buganda kyabuwangwa bwaffe twakola tumanyi envi zaabwe. Omusajja omukulu n'akola ekyo oyo omusajja omukulu yatalimba ne baba bagenda kukola ddame gwe bayita abasajja abakulu ku bataka ne babeerawo nga bakola eddame nga twakusuubira omusajja ow'envi kuba muyaayi. Museveni aswazizza envi zino nti muyaaye mulimba akyuka nga Nawoluvaali ne yeekaza n'akaluna amaaso ati ng'olabya ddala omubbi awedde emirimu ku myaka gye ekiswaza. Fano mu Buganda tumuyigiza banga nze ndi Muganda kyabuwangwa bwaffe. Omuntu ow'envi omusajja omukulu aba wa kitiibwa, aba wa mazima, aba wansa, asitiikinga ku bigambo bye, ebisuubizo byabiremerako n'agamba siswala kugina emyaka gye nina, sijja swaza myaka gyange, nasuubiza abantu sigenda kudda. Mwe bannamawulire yamusajja munawulire amubuuza ati Museveni okakasa beyond 75 tojje, namugamba certainly not. Ebigambo by'omusajja omukulu ow'envi oyo naga sigenda kudda kubanga emyaka egyo omuntu viga teba y'amaanyi abaana fuye naye akikkiriza mubanga tukyasobola kusiba susu dakiika 4 oba okaddiye ge mazima naye Kakembo nine bankapanka wano in 20 years time to come nja kuba sikyabisobola bino kkiriza n'amaaso go tegakyasobola kusoma peegi 8 nga tonneebaka bajjanga kweta contract ku mmeeza ye ez'amafuta nga ziriko peegi 2 onazisoma oti ojjanga ziwa mwana sinya biso meramu obiyisizaamu bulungi byebyo naye nga weerabire signature yeeno. It is worth billions and billions of Uganda taxpayers money. Kati olina okujuwa omuntu gwewekakasa nti ddala anaayimirirawo n'aprotectinga signature eyo olw'okukuuma ssente z'abannayuganda bamu omusolo. Museveni asayininga wano billioni 10 oba 3 mu mbeka nga baziwa abasajja abalala nyazeegaana mbu zaategedde omwana yanteze fayiro nze saabitegedde ng'asayininze signature ya pulezidenti obuzito bw'erina obumanyi. So tomala gajuwa muntu gw'okakasa nti anafuye. Abawagira ekyo be babbi baganze nja kumulinaana wano nze njango musomera contract zatalina amaaso agasoma kati abo babbi baba baswambe babanga mpisi empisi yeswama empologoma bwekwata n'eruma yempisi eba wano wabbali kuswama kati beebo era baga muze ibeerawo kubanga bo bafunamu ekyo tibaleeta contract nnene mu maaso ga President Museveni bambi olw'okubanga nekyakuze takyasobola kubisoma bagamba mutabani isaamu awo n'ambuulira amaanyi takyakina ki akuze taa. Njagala tunuulire Bobi Wine y'omu ku ba MP abali mu Parliament nga bavudde mu entertainment ow'amaanyi bangi abalala gye bali naye y'ow'amaanyi. Ekyo kitegeeza nti obuufu mugenda kubukyusa budde ku music okufuuka ab'amaanyi mu politics? Not necessarily. Yes. Leadership is a charisma. Era olw'okubanga nti Bobi Wine avudde mu music tekitegeeza nti buli muyimbi mugezi. Ba Bebe fulu gye bali. Hey. Okay. Okisegedde? Yes. Wali abantu bakagwa ensonyi nga talina nsonyi. Abo nabo gye bali. Bobi Wine ekimufuula ow'enjawulo nti alina values. Thank you. Alina principles. Zaawe ekitiibwa n'agamba nti ze ku myaka gyange Bobi sijja kuswala kukola kino abantu banandaba batya. Ako kebayita akafa nsonyi. Akafa nsonyi kekafuula omuntu ow'omugaso. N'agamba nze Kakembo wagirwa abantu b'Entebe mbalidde mu olukwe nodda mbuliibo n'owulyanga ddala naawe okwatibwa ensonyi wali abantu batalina nsonyi. Nakeera ku makya najja mu top of power nayambala enkofiira eno ku bagayininga Museveni enkya n'amuyita n'omusanga ku radio nga yogera lujege ngayogera biratagala kumanya bafulu figa n'omugamba nakolako ku baloti nze tombuulira abo basiru ndi wa muzeeyi yampa abo tebalina nsonyi bakagwa ensonyi bebawula yasaddaasa omwana ng'anoonya ssente njagala ssente the end justifies the means tombuulira oba omwana afe omugamba ekizimbe ekyo njagalamu emitwe 6 nanoonya abaana bane ku kyalo bana batematema emitwe nabayiwa mu nnyanja nazimba ekizimbe kino mugamba abaana bano baddeyo bafe kubanga yakuzimba kalina. Those are the people mwe bali mu nsi bantu kiri mululu gye bali ne mubayimbi gye bali n'omugamba Bobi Wine ne Bebe Cool mwali basatu abaleeta music yono mwali aba nze be namanya nga nkyali muvubuka Chameleone Bebe Cool ne Bobi Wine mugende Kenya mwe mwaso okujja n'ennyimba z'Oluswahili nga mulina ttiimu yammwe. Yes. Ruyale towulira nsonyi nga ffe Kakembo abatali na bayimbi abatali ba ghetto abatamanyi bye mubeeramu mu aba ghetto tugamba tuwagira omwana ayina mu vali nga gwe ze saagala tategeera bamwagira basiru ensi yonna Uganda ye gwotegeera Bobi Wine Bebe Cool
Gukulaba nti tosaana ate tekinnuma mwana watu abayimbi bonna abava mu Buganda ate be basiru Mugambi. Oh yes. Okwatibwanga Kensonyi n'ogamba Ngasi nawe Muyimbi Munyankola avuma Bobi. Ngasi nawe Muyimbi Musoga ayegana Bobi. Ngasi nawe Muyimbi Olugwala. Lwaki bayimbi ate Abaganda banne beba mukwatibwe nno. Okitegedde? Yes. Tegeera bulungi. Kiswaza. Era tugenda bakeera ku macha tubabuuze. Kivude bagamba omunango oswalirange Buganda oswalirange Bunyolonga talidda Buganda. Kubanga baswalidde wano waabwe. Tujja babuuze. Yes. Hasani tubuulire. Yemba kayimba ki? Hasani Nduga. Ebintu bizibu. Yes. Nimbaze zenyini kati zimukabira. Yandoza bwazuulirizamu akaba amazibu. Lete wana kayimba tamu egenda. Bwazuulirizamu kaluka buga. Kuga bwazijjayo nazidda nazuuliriza. N'abalaba neno video gyakoze ate jjo juzi ng'awaana. Olaba hypocrite. Olaba eddala omuntu n'obuso bwongo bw'alina. So ng'ate mwana mugezi nnyo. Naye talina nsonyi. Mukama akoti yakamuwa. Akafa nsonyi. Takalina. Kati ate Bobi Wine akalina. Nakamba sijja kuswala sente nange nzaagala fena tuli bayimbi nange njagala ogenda ku show nkube nfune kaki naye kulaba na Uganda bana abataddemu obwesige sente sibi ebyo nakangume twogereko wano mu Ntebe ba politicians balabiddwa nga mu budde bwa okunoonya akalulu mu campaign bakozesa nnyo banabya masanyu entertainment bwe bamala okuyitamu tebaddamu kujjukirwa ate nga Ntebe y'omu ku kibuga ekijjuddemu abavubuka nga bali mu byamasanyu nga gwajja olinawo enteekateeka yonna okubanga ofuna platform oba space enawe welcoming abavubuka bali mu byamasanyu mu Ntebe kituufu ekyo njagala okukola naye kinjagala okulabula goli musajja muyimbi banga lyenkulabidde bye ebidongo myaka mingi nedije mpulira ne music gwe mpulira ogenda okulya nga mulimu akazi Senior'B nkawulira so oludde mbina ebintu njagala ozeeyo gambe amawulire byenkugamba bigambe bayimbi banno n'abali mu entertainment betuyita ba crowd puller. Thank you. Mwebereremu mwebereremu temumanyi kwebereramu mwe mweramuza omuwendo ne mukalubana nnyo ku muwendo n'enkusasula nojja nonyimbira deal finished kikyonjagaza wefuula so cheap nowefuula nti gwe toli part of the struggle mpa sente Kakembo nze nkuyimbire nze kekyange kyenjagala nenkuwa sente zange nojja nonyimbira what else do you want Senior'B yoze we are creating a relationship kyengezaako okugamba no creating a relationship nogamba nti Kakembo mukwano gwange Kakembo munoonyeza akalu Kakembo njagala awangule kulala ye nja kujja kubera emiziki tuyimbe buyimbi gyasi kumobilize nga abantu baffe tuwangule kyo temo njulide tuwangulira wamu tuyinza otambula emyaka egyo kyenamala mu parliament nga tuli nawe Senior'B nga nange nkola bankwati bwensonyi Senior'B wambeerawo mu kalulu bwembeererawo kati mbutufu nkugambe ki yani mba mu parliament n'okwesi Kakembo njala kulokodingo libalange ninkyalemeddwa mwaka kadde kampeereze mpulira ne kwebanjanga nnyoka kuwa olikodingo luki oluyimbalo enkyani nasojja ngoberewo kando kyakuba omugenyi omukulu mpulira kinkakatako kubanga naawe wambeererawo nimmwe mwefudde so cheap mweramuza ne mukambwala nnyo ne mwefuula abaakabi nte mpawo tampasa zyana kujja kuyimba n'osasula omusajja akaka najja kuba oluyimba olwo nasayo omuzayo nadduka n'agenda najja papa yimbi ffe twamuyimbira oyo n'awangula saakusasulanga so mulina okukimanya bwe mba mwagala okufuna mu struggle zino be part of the struggle. What is your contribution? Bobi Wine wuyo kati ayimba okoze kiki kyogasse ku Bobi Wine ngono kera kya kumubanja nti fa abayimbi twakuwagira tuwadde ki abayimbi bona aduka Museveni kubanga yabawa sente bibasa basa ye bakusasira badusi kati Bobi Wine bwana olaba ne bayimbi bane tabafaako webereremu enensi ya self service tewesera Bobi Wine aziyimba zisinze siri muyimbi naye abagamba mu enensi ya self service ko sogituka ko bwoti kozesa bwongo bwo yora kyowulira kyokola ki teri akukona ku mukono yigo okutega emitego mbana byabufuzi wona mubanjira mugambe oli mukwano gba Bobi Wine tugende ku Bobi Wine tambula ne Bobi Wine yimba ne Bobi Wine awangule ombulire tujja kujja ne project yo ojja kujja n'obuyambi bwo ate akugambe nakusasula kwanga naye wali part of the struggle nebo wefuula so cheap nogamba nti nze liwa sente nze siri politician olwobanga mwagala nnyo sente mulukana okwegana bye mubeera mu bulijjo kubanga politics tonawo omwegaanira
Politics ya determining engato gyona yambala. Nyene sari gyo yambala ya determining. Politics ya determining omusala gwona afuna. At the end of the day, politics alikola buli kimu, yateka amalwaliro mu ddagala, yateka eddagala mu malwaliro, yakola ebyensomero, yakola amakubo mwogita oye politics. Bw'omwesa ambanogaza I'm not part of it. Therefore to come there you pay me. Mwonoonye politics abagala oggulu olwakalulu. Omusajja najja abaaki walaji nagamba otalo nabagula walaji tetukuwa kalulu ffe tuwe walaji diru yaffe wano weekoma nagamba bwe guli najja n'akabokisi ka kitoko n'akakuba mu ddyo ne mukuba mu ngalo ne mumusa ne mumuwaana wagera mu palamenti ne mumuyita ne musinika amanyo tetulina mirimu nedda. Did you join this struggle? Okay. Mwali part of it oba mwali bacuba nabagula buguzi mmwe kunnonda mugende mukole ebyammwe. So bannayuganda balina okumanya nti politics ono n'enguzi gyevudde mu balonzi mwe mwennyini ali knowing mwe tamukimanyi mwe mugisiga. Omusajja anoonya akalulu afuna obusikadde 2 omutunzizza ennyumba ye kubanga omugambye mu gatatu wa ssente tetujja kuwa kalulu. Abantu b'Entebbe si bwe bali abo mbajjamu kubanga abantu b'Entebbe era nina ebbanja okubaweereza. Thank you. Kugambe bansebe luzira weeks 2 bakuŋŋaanaawo simanyi children's park. Bonna bannantebe ne basobola ssente asodde 10 asodde 1 asodde 5 asodde 10 abakadde n'abavubuka tulinawo meka nti bukadde 8 n'ekitundu Kakembo wafe ave luzira. Is it my struggle or their struggle now? Their struggle. Kati Kakembo I have to be their servant oba njagala oba saagala era nga tolina nsonyi abantu bakubeereddewo Kakembo ne kati akusanga mu kkubo nakaba mwana wange omukazi omusasula ati nange omukazi muwa $2 n'ekitundu buli mwezi. Yangu line 10 yongerezaako. Kati njagala ombulira. Whose struggle is this? Their struggle. Kakembo bw'anajja okuweereza ajjawulira n'ensonyi singa taweereza abantu b'Entebbe. Segedde. So tuyige naffe okuwola tujja okubanja. People power ebadde esigiddwako ekifaananyi ekyokuba nti muli bakozi bavuyo muli violent. Mugenda kiyitamu muti ekyo? Omanyi kakati nkubuleko eyo propaganda muli bakozi bavuyo muli violent muli bayaga because omweyogereze takusoza akayanziko okiwulidde ono propaganda mu byobufuzi people power gyeraze nga poliisi egirumbye gizoganya wulayo enduulu kati poliisi ne people power ani avaako enduulu era yali ba poliisi Bobi Wine akugambye ngenda kwebuuza ku bantu bange Entebbe. Mu mutunulira ajje Entebbe yayingire mu luumu nga wano gena abantu be100 adde mu motoka yagende onawulayo enkendeyo liito. Mumbatayiza mbakubitiaga sinokuzika obuzikiti bamukkiriza okujja kumufa okuziike kuona balijuza abasirikale bajja bamutayiza paka wanatoka gyasula. Ani avaako eddala ani mukozi w'obuvuyo abamutayiza okisegedda. So government ya Museveni ye master of violence. Tusaba busabi ffe nti tuwangana ekitiibwa ensi ya muogo tugamanako nga bane buli omu leero gwofuga ne Museveni yalinga ali munsi kalwana nga bobo tebakutte kati ate njaye president ate yabafuga. Bobi Wine bwe yagala agenda fuga eggwanga lino ekyo kiddamu oba oyagala oba tuyagala Bobi Wine agenda fuga eggwanga lino kubanga Mukama amutaddeko omukisa gwe. Naffe tumanyi gye yayita nze ndi senior politician than Bobi Wine senior politician kubanga namutandika mu 2000 ng'akyalina mwana muto nga nze ndi ku university not in 2086 maya 96 yes naye ampiseeko basagona bamusoka mu politics ne basoka ne mu parliament abayiseeko. Museveni yasooka Museveni yasooka Bobi Wine mu bukulembeze. Bobi Wine yasooka Museveni okwingira mu Senate ya America. Oh yes. Oh yes. Mbale manye president wa Mawanga Senate ya president ya America. Museveni emyaka gyatufugira 3 mu 6 tamanyi na bwewunya kawowo kagirimu. This is the fact. Chukuraga nti changu era nyoba head of state. Ani told you when mu Africa abadde Nelson Mandela okubiri abadde Bobi Wine. Kero kibuze munsi yonna. N'abensi ez'amaanyi aba Egypt, ku Morocco, Uganda ab'amaanyi ensi ez'Africa ezikuzeekuze. Tebagiyingiramu. Bobi Wine yagiyingiramu. Kitegeeza ki? Bobi Wine bamukwata wano eggulu. Gwe wayita wano omusajja bata Robert Amsterdam. Museveni yakuteeka omusajja oyo mu ngalo. Genda mubuze agenda buze muhozi nti wali okuteeko mu ngalo z'omusajja oyo Robert Amsterdam lawyer wa America oyo oli mukuteeko mu ngalo nti nedda ani amuleeta okujja wa Bobi Wine? Can you afford paying that man even? Atabula mu special jet bwoku oyo Amsterdam najja ng'asasula handling buli nyonyi alaaningako kunywa amafuta kuli firinga n'okukola service kasasula paka airport nakola
trip yenge mala okumpi $5 million bakumi omuntu omu najja nagamba he's my client Katonda bamulonze tosobola muyiziyiza teryona buyinza kabe mu 7 kabe muhozi kabenze Kakembo tosobola buyinza bustopinga Bobi Wine oyo Katonda yamukuuma essasa eryaliriza omukuba nerikwata omulala mu kifo yali atulidde wennyini oyo Katonda yennyini akulaga nti ono omwana wanjawulo ku balala bwaba si Bobi Wine ani Katonda amanyi Katonda yalonda omukulembeze abatumatibadde tumakimalako na budde era nze newunya n'okwewunya nti President Museveni kati yandibadde n'abasajja baba NRM bapulaninga how do we negotiate this wave. Okay. Fabalunnyanja don't resist the wave. Okay. Ejjengo bwerijja you negotiate it ojja kuyita bulungi bwekuba ng'obadde owuga from mazzi tolwana bagamba relax the body and swim ogoberere ejjengo gyerukola ki kutwala negotiating don't resist kerebe lyato nga ddene kebe mmeri era mala kubuza empewo ziddawa neekibiriza kubanga teyagala kulwana na mpewo directly so Museveni asaba storm energy ya people power bagambe mu kaseera kano how should we negotiate this tutaasa tutye maali yaffe gyetukoledde emyaka 36 kubanga netunagamba kuwanika mundu kutta tujja kutta bannayuganda miliyoni 2 zimalawo abahutu mu Rwanda balowooza nti banatta abatuusa abatono bakola gyebakoma obatta gyebakoma obakambuwaza mu struggle gyebakoma okujjako obukulembeze so ne genocide tekola it worsens oba kyegamba so resistance y'abasirikale ba Museveni aba UPDF ne bamuhoozi it will worsen the situation for them and their children n'abazzukulu. Can I say it again? Is it about kutuula butuuzi mu ntebe kulembera oba waliwo ebiremeddwa okukolebwa buterevu yogambye ebiremeddwa Museveni okukolebwa bye binyinziza bannayuganda bali determined banyivu bagamba enough is enough tetujja kufanga abasiru wakireka tufe nga tugezaako okwenenya kati olevo Uganda weyidde bwe bagamba amazzi gatokota gali ku tipu kati kakoze ki kati abantu ngabo olina babalawazi nti keno weevu kati ezze kakati tukoze tutya mu abasirikale abali mu UPDF mu baminisita ne Museveni tukose sente zaffe tumanegize tutya embeera eno kubanga batugireetamu effujjo ntutta abantu era at the end of the day tujja kulemera batuwangule naye banaatuwangula what will be the repercussion. So tuli kusakata vibes toyanza nnyo tuli kusakata vibes tulina embwateka mwaka mutugenda maliriza ne tubalabira kusharinga subscribing aweza muno link abe ensonga zino tugenda kubanga tuyingira mu kaseera tufunira politician kati ngono mubenga mumanye ebintu abantu bemulonda okubakikirira biki byakoze na biki byatana bakola oba olina ekibuuzo commenting ngao comment box ya Sakata vibes tujja kuba tukiza kumundo lalanga tuza mufuna ono tutandisa naye leero tukyamufuna because struggle egenda mu maaso ajja kuba tunyonyola atubulire wawa atose waliwo nakadwe tujja muletera atuyitiremu ku manifesto ye biki byagenda okukolera bannantebe nga yo omuntu awo wenyini ogenda kujja kuba MP chenchi matenjaga tusitikingeko kiki bannantebe kye bakusuubiramu mu bufunze nga tumalize nabadde nkwade background y'ekibuga ky'Entebbe ye nkyegombamu nze ntambuddeko mu mawanga g'ebweru waliwo kyasinga okunyiriza dda nembuuza ebbanga Ntebbe terina bakulembeze tebadde na representative mu parliament tebadde na ddoboozi ly'abantu tulina Entebbe International Airport naye kimanyi nti mu Ntebbe ffe bannantebe n'abatambulira ku kisaawe ky'Entebbe nga ne President Museveni mwali n'abalala batambulira ku bwa Katonda yakuuma kiki otegeeza tewaliiwo nteekateeka ekola esobola kuhandolinga emergency kankugambe bwentyo ku Entebbe airport tewali international airport ajje nkugambye eswaza noswaza kabatambuddeko international kati otya n'okugamba nti Entebbe airport zawa international airport ogenda kati Dubai ogenda Dubai nola ku kisaawe ky'e Dubai ono ogenda ku London Heathrow ono London Gatwick oba Jeff Kennedy okaaba amaziga ngolaba Entebbe international airport okaaba amaziga n'ogamba eno ye Entebbe international airport okitegedde kankuwa ekyokulabirako olaba otambuddeko okukuba okuva ekigungu eryebuku erijja ku UN bakafaananyisa nga tufunyemu obuzibu ng'ennyonyi eganya oba ekulandinga oba eganya osiba nekkira neyitawo buyisi netwagala okuddusa emmotoka okutaasa abantu bano nayo twavale mu ddwaliro kati awo nkutandikidde kubanga Ntebbe kibuga tutandikiddeko ekyo tujala ku portion ya Entebbe International Airport yokka tudduka okugjayo abantu baffe bafunye obuzibu tubayisa mu kkubo ly'ebuku erijjudde ebinnya ogenda balusa mu kyolo nga baafudde nadda ebisaawe byonna byebaako ne emergency exit
oluguudo lwaita first class line wenge libweru yo tinenyo nyine bebere mereddo so lukola emergency ku luguudo ne balusibe ebitala nyo nyine ddukirako ne yeetaasa oba okuyisa emmotoka okudduka okutaasa abafunye obuzibu ne tubajjayo mu speed esoboka nga oluguudo nga ne obeera mmotoka onywa ne kacaayi terukankana lutindi ekikopo kiyinza okugwa tutwale abantu baffe mu malwaliro tebiriiwo bw'otuna mu malwaliro gaffe Entebbe bagifudde referral hospital naye nze ndabanga hoteeri kizimbe kirimu ebitanda n'obuliri kubanga ekyo ebikola eddwaliro ekikola eddwaliro bimanyi ebyuma ebikola eddwaliro ne human resource ebikola eddwaliro mu grade B bali mulimu ebitanda n'ebisenge tebaloogi hoteeri banukwe bakamu abaze okujjanjabibwa nedda ate kujjanjabibwa ng'ozze kuwumulirawo osobola n'okuwumulirawo ne bakuwa empanado n'omirirewo ombesike yanonywerewo ddagala okujja mu ddwaliro gye batali faro eteeka okuba nga erina capacity handling such emergencies ne grade B tegirina babuuza balina CT scan balina ecosystem balina buli kimawo ekikebera eyo lifaro ki era olongoosa ki kyomanyi nfunye accident ekyumba kiguddemu onaamanyi oti obukosi bwenfunye mu luto n'ekifuba kyange magumba kyagamenyese mu grade B hospital gye bayita lifaro nga talina byuma ebyo babakolese kuwumulizaawo senga bwofuwa omusaayi gwo paka bwonaafa naye nga mu kifaananyi bagamba abantu tumututte mu lifaro naye nga lifaro abagiyambako ye Kisubi hospital eya private wano kidomye mudduke mugendeko Ekisubi ebintu biganye mu lifaro hospital ate ne basindika Ekisubi oba ne basindika ku Emmanuel. Shame upon this government. Etukulembedde emyaka 3 mwemeka mweta kati Entebbe nkyakukuttawo wokka tufunye emergency ku airport oluguudo lwo tulwetaaga lwetaaga omuntu analobinga n'ogamba minister together with the civil aviation authority under your social corporate responsibility let us sit together and plan twetaaga oluguudo wano bayita omuchina tulime oluguudo first class lwetoolole bukulu paka eri ku tawo eri eno nga emabega ku ntebe zamugula very good abekigweza Yesu okwitaka akatonotono abagenda okwebaka naye oluguudo olwo iyo emergency nyo ne bebere mereddwa ddala nga tetuledde bulungi temalaga gwa byakajanja tebana oluguudo esobola okweyiyiza tegedde teriiwo njagala tu grade B hospital bwe baddala ng'ogamba nti Museveni asula Ntebbe eri amakaaga ag'obwa president era akyaza abagenyi ab'ebitiibwa abasobola okulwalamu kati pulesa zikuba abantu kuroti nekwata omukulu diplomate mukwatiddeawo tumumanejingirawo tujagulenga jamu ono yenayo n'okuyiteza nodde Kampala tumutwale Mulago oba mu case clinic oba wawa twandibadde ne emergency clinic wano mu grade B eddwaliro lisobola okumanejinga omunene diplomate afunye obuzibu oba emergency clinic mweri mu State House teriyo ati kyekugambya ate kati za amagi teriyo otegedde abo mbagasse State House kifo kya kitiibwa kina abagenyi ab'ebitiibwa abazungu abajamani ba diplomate abajjaawo singa afuna obuzibu ani amumanaging yaba mumanagingirawa okisegedde then ne airport singa efunyeeko obuzibu omuntu afunye obuzibu ku airport nyonyi kyankalanyi biki tumanagingirawa so tukola nga kya mugaso nnyo ate grade B okugifula special mu kugiplaningira nogiteekerateekera mpulira abatumbaavu nakera ku maja president Museveni najja n'alaunching eddwaliro enakyogo mu barracks y'abasirikale mbwejja kuba special clinic ey'abaana okubalongoosa abalina ebizibu ku mitima biki ebyo abaana abato ababulijjo naye ogisimbye mu barracks etali accessible to us okujingiramu bibuuzo ndaga muntu owagira NRM byamaje oluso osanga abasirikale tebaliko muddu zaabwe tebakukiza na kuyingirayo naye nga it is about half a kilometer twetebe grade B hospital oba ofunye offer y'abasajja nga batugamba nti abazungu baali batuwadde offer jangu bagambe mu grade B hospital ku bizimbe bye tuzimbye ebinene tubagambe nti broken mugiraba mujijjuze ebyo ebyuma byammwe mugamba okuteeka eri n'abaana b'abasirikale ne bakazi baabwe n'ab'okukyalo kwonna bajjenga wano okubanga kumpi eki kiteesa eri mu basirikale bo kiki bw'olumirwa eggwanga olumira bannayuganda nga n'okuyingirayo oba nakitambuliso tomala gayingirayo no boda boda okutwala obutazo okita ku kodagadi y'amagye ate obanga alina olukusa sibola boda boda nti ayingirayo tubasanga bona balegenga labi badduka emisinde bwe bagenda ku Museveni azze kugula eddwaliro ne mu piwa fe n'atula n'abutika amatama yalikoze kyante naye gwe ddoboozi ly'abantu teeka ekirowoozo kyo ku mmeeza kigende ku likodi ti bannange tulina grade B hospital
eri mu kilomita tewera na kuwera okuva ku ddwaliro lino ate nga grade B temuli bikola tufune mufunyi ruumu zino empya ze mwakazimba tugambe nti eyo ruumu tujawudde tumena kumanya abantu tulete bulesa aguma g'abazungu agag'omulembe ne badokita baga abali specialist tujjuze mu grade B party emu wajja kuzimba grade B eno nga ku mocha kyalina space tuteekaawo sakiza bannayuganda bonna abasirikale n'abatali basirikale bajja kunyumirwa kubanga ne bakazi b'abasirikale basobola okuzaalira mu grade B. Muvuga kagali dakika 10 nga oli mu ddwaliro kugambe amalwaliro bobo gazimba ne bagabagana bagata grade 3 grade 1 grade 2 hospitals bagawa obuwanvu okwawukana distance nti bubanga in less than a kilometer there is a big referral hospital tosobola kujja no duplicating a service within the same locality nga ne grade B wazimba hoteli ebisenge bikalu mulimu bitanda temuli byuma kati bima bayindi bagenda okuba abazungu bakoleyo baba Japan baba Italy nga bwe nawulira singa ojja no balaga grade B no bagamba nze na proposal bwongo nina proposal tweyanzize ebima mu biresi era abasekale bijja bayamba n'abaana ba Uganda grade B tuyana wo space tubawadde room eno theater eri specialized mu giteekoma kubanga theater byuma ebyomulembe bya computer bino bikuba ebifaananyi kaba bikola ku Skype nga okola nolongoosa omuntu nga dokita consultant ali Australia naye nga ali mu ofisi ye akulaba yakulaga kati tosala wano sala bwoti ng'alaba ng'akulagirira biteeke mu ruumu olugambe nti kati eyo specialized room abayitale gye bakoze eki ofa gye batuwadde bannayuganda baginyumire bonna abakyala b'abasirikale n'abasirikale n'abaana baabwe naffe basiviliani netusobola genda ogikweka eri mu baraki noŋŋamba mbu okulakulanyiza eggwanga bazimbire eddwaliro mu basirikale etali accessible to all of us. Thank you. Wayo obubaka eri abantu banantebe bonna n'abawagizi ba People Power mu Uganda yonna yonna tujja kumuzza tutandise bwe tutyo. Njagala kusooka kukwebaza muganda wange Dj.Senior'B. Yes sir. Webale nnyo okunyoonya n'onzijayo munnange kikyangu munno okulowoozaako nakulaba ddango kyali kaana kato kati okuza ogenda n'ekirevu nogejja ogezi naye mmanyi oli kaana kato naye kati okola ebigambo eby'ensonga njagala okukwebaza olw'ekirooto kino okujjangayo amaloboozi gaffe n'ogawa abalala ne bawuliriza webale nnyo balize ddala eri bannaffe aba People Power njagala bagamba ekigambo kimu ensonga yakwebereramu buli omu waali weebuuze ku kyogenda okukola kigatta ku struggle oba tekigattako bwe kiba tekigattako ne oba okyagala nnyo kulwa struggle kireke wagundi yakukyawa naye wamukyawa temwagalana tekinako bamukwano okukolera wamu olwa struggle mwesonyiwe mutambule wamu mugguse struggle kola konna koolina ogatteko kyenjagala bamanye eno struggle yaffe bannayuganda si ya Bobi Wine si yange Kakembo tukolere wamu tukuume akalulu kaffe bwe tumala okukakuuma tukagoberere ku Tale Center ate tukuume victory. Victory ogikuuma kitegeeza ki nti opushinga oyo alina okulangirira nalangirira owuwo gwokakasa nti awangudde oba ayagala oba tayagala ekyo kyengezaako protecting your victory. Kubamu ekifaananyi omaze okulonda Bobi omusajja ali eri Museveni gwe yalonda owa chairman electoral commission akyakukuta aganye okulanga Bobi banga bamutaddeko pistol abesefusi bagenda mu Tale Center nnyo lango waffe dikali ngono tujja kukuba namukanga naye njagala omusajja nga bamutaddeko pistol bamukanga alondewo bibiri nangirire ekituufu bana abasajja bankuba essasi ne bana ali nkuba nga nangidde ekituufu oba nangirire ekikyamu ensi Uganda etanenge upside down. The choice is alangirire ekifu enensi ekyusibwe evuunikibwe Kampala akwata omuliro Uganda naye evuunikibwe kubanga alangirire ekifu oba agume alangirire ekituufu oba yetuge naye nga wakiri afudde ogwo naffe bana Uganda yeko protecting a victory munasobola okuteekawo pressure ku musajja oyo electoral commission okusobola okulanga omwana amwe gwe mulonze muwere abantu miliyoni 3 ku luguudo nga muli determined bakuba notiya gasi mu dduka bakuba n'emiggo mu dduka bataka noti buloka muzibuuka muloka muzireke waka boda boda muzireke waka tezeekalakaasa musibire mu mayumba gammwe misinde omusajja alingize bwati mu disaga nti ekiri mu Kampala abantu miliyoni 4 zikuze ku makalu ka Bobi Wine kola ensobi olangirira atawangudde olwe Kampala bw'anaafaanana ekyo kye mulina okukola bannayuganda nga mwagala akalulu kammwe temukuba mu bantu muliro omuntu alina eddembe okulwanira ekikye kyamanyi nti kikye era kiri mu mateeka mu kusonyiya ggwanga
kakati gwo nze mba noza kalwa ngamanyi nakakuwadde no ngamba goti wakalabye ne ngamba kati nze nzono mu lugudo jangomba leka tusimbera yini hati ogambye abye mpapula bucyankaranye kompyuta zavuddeko so we tulinga bana Uganda tubale mu line tusimbya line ku street mutubale mutuwe kuki mutubule tuli milioni mmeka. Thank you. Fo manyi twalonze Bobi Wine ngoliwa nimukakasa nti Bobi Wine ku milioni 15 zironze milioni 10 zaronze Bobi Wine milioni ezo 10 zijje ku lugudo ziwo obujulizi nti bannange oba kompyuta zavuddeko oba butale center tebwateredde bulungi fe tuli wano mujje mutubale eddembe lyange weriri eryo. Okay. Ali mu electoral commission ajja kumanya ekiri ebweru eye pressure tuyanzanyo to egenda onokulangirira ba president ne ba MP olanya teyandi badde mu parliament kati senga yo pressure aliwe waabo. Serious? Yes. Omwana yamuwangula ne bajja bataka basiri abakazi ba returning officer ku pistol ne balangira mu olanya nagamba oli agende mu court fatumaze senga abaana be baakimanya ne bajja bangi wasanga no muvubuko yakimanya na deploying mani power ku tali center. Yes sir. Omukazi naalengera ebweru ngalaba yabavubuke 10 yezo Eita ajja kulanga olanya ne yandaise pistol ajja kulanga awangudde naye abantu baffe tebannayiga akakodyo kakukuma victory yaabwe bamala okuba akalulu kale ne bakakuma kawo to protect the vote. Yes. Bwe biggwa naloza ati biwedde nedda akaluba kabba paka mutale center ne mukulangira obulangirizi abantu amba balangira ku pistol nga taningo ofisa tana chakola ga munange za fajja bangamba nange asajja batadde ko ne pistol banange munyambe nga mwata abalonzi mwe mwino muwa security omukazi oli okumukakasa nti fe wetule lango omutuufu ekiba kibe omutakola ekyo tuyinza okukoma ku people power our power ne tuyimba omuna akikola mbalayira Bobi Wine agenda mu State House 2020 tuyanzanyo tuyanzege mukama bawo mukisaba bale ku subscribinga sharinga tujja kuba tudda esawa yonna tuyanzanyo tebale nnyo mwebaliza abantu bete mumulabire ngatala abantu bete bebagala nnyo munjagadde nnyo nange neyama okubaweereza kuterekera. Amen. Beyond self. All right.